Kino ky'ekiseera okulaba nti Obwakabaka obuzzizaawo olunaku lw'omukaaga nga 31 omwezi gwa Kasambula eddaaza lya 1993 luwayingira mu byafaayo bya Buganda muzzukulu wa Mwanga ne Ronald kimera Muwenda Mutebi ow'okubiri luyatuuzibwa ku Nnamulondo y'abajjajja b'okulamula Obuganda era n'afuuka Kabaka wa Buganda owa 36. Ekifuula olunaku luno olw'enkizo Nnamulondo yali ekulungudde ebbanga lya myaka 27 kateera gye bukaddeko oluvannyuma lwa Apollo Milton Opetobote okuzinda olubiri lwa Ssekabaka Sir Edward Luwangula Muteesa ow'okubiri okukkakana nga aluwambye ekyaviirako Ssekabaka Muteesa okuwaŋŋanguka. Kubanga Obwakabaka bwe bwavaawo mu 66 ffe twasigala wano nga tulina nga baamulekwa. Buganda okuddamu okuloza ku ssanyu nga Yoweri Museveni yali mu mitambo gy'obukulembeze bwa Uganda bwe yakkiriza okuzzaawo Obwakabaka n'obukulembeze bw'ennono. Wabula tekwali kuyisa mukka mu kisero kubanga wasooka kubaawo nteseganya okumala ekiseera ekiwanvu. Omutaka Kayita akulira ekika ky'envubu Emmanuel Musoke yali musaale nnyo mu nteseganya zino ne President Museveni. Mu mwaka gwa 92 nagendayo nzekka ne tutandika okuteesa ku nsonga z'Obwakabaka. Oluvannyuma lw'ekiseera nga bamwezinzeeko, Museveni yatumya Omutaka Kayita omu ku bataka ba Buganda ne batuula bwa babiri mu maka ge n'amwanjulira ensonga 3 Buganda ze yali yasaba gavumenti ekoleko. Esooka yali yakuzzaawo Bwakabaka, ey'okubiri okuzzaawo enfuga ya federo, n'ey'okusatu okulaba nti bakomyawo ettaka lyaffe emayiro 9. Twatuulira ddala okuva ku saa 12 okutuuka ku saa 6 ogw'ekiro. Ng'amumatizza ku nsonga zonsatule President Museveni yasooka kukkirizaako emu ey'okuzzaawo Obwakabaka, kyokka nayo yasooka kussaawo kakwakkulizo. Nzikirizza Obwakabaka buno mbukomyewo, wabula ngenda kubukomyawo ku kakwakkulizo. Njagala onkakase nti ddala Obwakabaka buno tebugenda kunnyingirira. Mu kiseera ekyo Buganda teyalina kabaka wabula Ssaabataka Ronald Muwenda Mutebi era olukiiko lwo olwaliwo lwatandikirawo enteekateeka z'okumutuuza. Owa Ssaabataka Kanso olwali luliko Katikkiro era abakulembeze abo batandika okutuula okulaba ngeri ki Obwakabaka ngeri gye tugenda okubuzzaawo. Ekimu ku bisoomoozo ebyaliwo be bataka abamu ab'enkizo era abamanyi ennono n'obulombolombo obugobererwa mu kutikkira kabaka okubanga baali baafa dda kyokka nga ku basika baabwe tekuli n'omu yali abadde ku mukolo gw'amatikkira ga kabaka gwonna. Waliwo akaseera ak'okulaba nti tukwatagana n'abataka abakola emikolo mu kutikkira kabaka, wabula ebiwandiiko eby'edda byatuyamba kinene okulaba nti ate era naffe tuddayo okulaba nti biki ebiteekwa okukolebwa ku mukolo guno. Olw'okuba gavumenti ya Buganda yali terina nsimbi mu kiseera ekyo ekkatala lyasibwa ku bika nga biyambibwako ab'emikwano n'abazira kisa abaasonda ensimbi ezaateekateeka omukolo gw'amatikkira gano. Nti bikola ebintu ebyo byonna byonna ebyetaagisa awataali nnyo okusaba ssente. Kati nze ng'ekika ekyange eky'envubu kikola engabo k'amaanyi, effumu kanuuna n'empiima Nalwangala, ebikola eri mu kutikkira. Bw'atyo Ssebuufu Bwangolo Ronald Muwenda Mutebi ow'okubiri n'atikkirwa Kasozi Naggalabi n'alinnya ku Nnamulondo y'abajjajja b'okulamula Obuganda gy'emyaka 30 egijaguzibwa olwaleero ng'Omutanda mwali ateredde. Wangaala Busekuzo ayi maaso moogi. Herbert Kamoga, NTV Akawungeezi. sibibatiiriranga.